Hello. Onani? Oze mukubira mama omuvuma naye Onani? Ono simple ke. Kisirani gwe. Kuba to finding it out. Kyoba omanya tujja kyonna. No problem. Kyomanya toyina ate kubira maama walemu magano okutuula twogere ensonga tugenda mu kooti oproving omwana waba woti mukuuse watabeewo akooti kaffe akamanyiro kakisirikobitawasiri tugenda mu kooti tewekasene za looya tugenda mu kooti wanaaba omwana wuwo nga tumukuwa ekyo kyenjagala bonna bakuwaga tewagewadde kitalya abakuwaga Yesu ye mukyala Fulufiga ninga amanya g'amatuufu ye Jennifer Nakangubi batabuse ne Simpoke jukira gyavuddeko neno Simpoke yaddamu mu mawulire n'alabikako mu mawulire n'ategeeza nti ayagala mwana we n'agamba Fulufiga mpa omwana wange kati essaawa eno yetwogerera ebintu bitabuse essaawa eno wetwogerera ebintu bitabuse mbukati mama Figa atandise okubanga akubira mama wa Simpoke amasimu ng'amutiisatiisa nga wabiwulidde awo abaffe binaggwa bitya ye ani ali mabega wa Simpoke neera luli bagambanga nti abanamawulire mbu Fulufiga ya pinpointinga nga ku case mbu be bawaganga omwana ono nga bamugamba agenda ogambe nti Fulufiga omwana gwalina wo essaawa ya kakati ani akiri emabega nze naawe era tubadde tukyali ku Fulufiga ate avuddeyo n'ayambalira palaso bannange olutalo luliwaawo wakati wa Fulufiga ne Palaso ebintu bya Palaso ne Alien Skin we byatandika Fulufiga ali ku side ya Palaso buli omu ne yeebuuza abaffe naye munnange bagenda nga bakyuka mpola okukakana kati essaawa ya kakati ali ku side ya Alien Skin era kati essaawa eno wetwoyogerera bano beeyogerera ebisongovu tunulira kati Palaso bwatunula ali ku bisubi ali ku Fulufiga mbu wasiika embizzi wansikiranga lwaki yogera n'ebirala lwaki samukkiriza komawo lwaki wagiryanga nze Palaso kankubuulire takula bano ba Alien Skin nakulayo nze Palaso nze nwananga mbizzi nze ndaba netegereza nze nwananga mbizzi nze nina ntalo jukira gye twakuja nze nakuwa breakthrough wano yagamba yakuwa nakusuminga kandi yakuwa kunze naye ani yawani oluyimba ndi akusanga oba oli chefu wajja in fact bakuza wano nga suspect do you remember that tuwazo wadda wano ng'omukozi w'ebikolobero kulwanagana nnyo wajja ng'ova mu makomera ng'ova kusibwa ne tukubudaabuda ne tukulabirira gyemmere gyoyogerako gye nakufumbiranga ng'oli magombe okulabirira okufumbira emmere osobole okulya mwabaniga temwegulira mmere mugula bikomando na mayirungi nga nze ndaba weetaaga okulya owute supu oddemu ojjukira bulungi twakolanga tuwa ne akamiliyoni nga tewali akumanyi nga bwe nkuba mu kyakalensi yonna evaayo n'onsaba oluyimba nze saakusaba naye n'okufumba si musango n'okufumba si musango omukyala yenna omuwala yenna n'okufumbira kapere na kapere si musango kapere is a human being ate muwala yenna bw'atuuka wali abalenzi nga tewali abayambako anabboganize ye mu bantu bonna olwaki wafuna muka kapere n'aba nga yakufumbira Palaso nze nwananga mbizzi manyi mumanyidde abantu mwe balenzi famire yammwe fe okubagala temwatugula temwatusoka muli bakoda asiri okuleka kamiliyoni sente zenkubanja famire bulejja wano zenkuwa sente zibazaayo tozimpanga bajja wano ne bakulemerera n'okuliisa ne munona sente zange ekyo kimanyi aivanikira tanona sente zakuduuka temutweta busungu kwogera bintu bingi ze mwana ate ye era Fulufiga kennyini yogwe tukyaliko era ayambalidde ani abapromota in fact yavuddeyo neyebaza Uncle John Segawa n'agamba nti weebale tabeera musajja mutiitizi nti abasajja bo beetaaga abantu abambalira nti bo beefuula abamanyi nnyo naye tebaagala bawabula nedda si bubi nnyo yayogedde Uncle John wamabere kubeera musajja tali mutiitizi bano abasajja bali senkubuge mulekeraawo okuwaanawaana n'oparadinga ebintu ebiri nonsense wano waliwo abasajja balinga basatu bana bakulu si bakulu tebasalawo nze abasajja okumanya kizibu kyansi neewuunya abasajja abo kubanga aba abantu nga ndi munuupu
ne baba nteekako ng'olukongolo nze nalaba nga basajja kungulira nkoko nga ndya buli kintu nga baba ne ssente empya nga baba mpaledingako nga simanyi kakati sijani segamuleka banasajja tewali asobola bagamba kalize kankubulire nti abantu badda mu kuleekaana mu kifo ky'okuliza ennyo lindako mutuufu awo yabadde mutuufu kati akutte microphone minisita akutte microphone oli eno wanda malusi bweweesesa ng'oli product ya Ssenkubuge oyisa emikono gya Ssenkubuge ate oyinza kulumba bbango mpuliza bulungi argumentum boboogera bitono adi baklam beyalumbye boogera bitono yanja kukuba beyalumbye boogera bitono adi hominen beyalumbye boogera ki beyalumbye boogera ki kati nedda kakati nalabako wano musumba ng'avudde mu mbeera n'asaba essaala yayogeza abantu obwama bayibuli yiyo namba ekolima ne babakwata kyobudde ambadde njagala bayibuli nga tuvuddeko eyo munnanga abaisiramu bo bakyawanda muliro bamaseeke bavuddeyo okwambalira omukulu pasita Bugingo nabagamba nti omukulu Aloysius Bugingo oyo y'omuntu amanyi okutambaala entalo atambaala entalo n'ogamba kikyo musajja wattu naye nabo bamwambalidde bagambye osaaga tetujja kukuttira ku liiso leka zaabika emipiira tulabye anaanaaluwangula Ari omusajja akifukidde ekitalo akifukidde ekizibu ffe ng'Abaisiraamu atandise okuzanyira mu Qur'ani tumumulaba musajja alina ekkanisa bamuyita Bugingo abamamukazako n'erinnya Budingo asomesezza ebintu byonna biweddeyo alimbye eggwanga byonna Bugingo abikoze naye Bugingo tukusaba va ku ddiini ey'Obusiraamu buli abadde atambala eddiini ey'Obusiraamu enkomerero ye ebadde mbi buli abadde atukolokota ng'Abasiraamu mwalabyeko ka vidiyo akagenze mu Bugingo mu Qur'ani teriiyo kubanga terina ntandikwa na nkomerero Qur'ani byonna njagala amategeeza ekitabo Qur'ani kigatta ebitabo byonna by'omanyi kubanga ebitabo tulina Zabur Injiri ne tubeera ne Tawuraati ne tubeera ne Qur'an naye Qur'an kyekitabo ekigatta ebitabo byonna Bayibuli eri mu Qur'an Zaburi eri mu Qur'an Injiri eri mu Qur'an Bugingo nkusaba va ku kitabo kya Allah nosoma mwamulabye Bugingo ng'asoma Al-Fatiha yenna aginyimba bunyinyimbe nye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  Bugingo stewondi ffe tujja kusirikanga abantu bamanyira eddiini ey'Obusiraamu bwetusirika musobola tuyita abasiru tujja kukola ekisoboka tubeere nga tulwanirira eddiini ey'Obusiraamu litakuna kalimatillahi hiya uliya eddiini y'Abasiraamu ebeere waggulu era ejja kubeera waggulu mutukakkanyiza mutuyise byonna bye mwagala mutupaatiiseko byonna bye mwagala ne Allah asobodde otukuuma Allah n'atuwanguza era tubategeeza ba Bugingo tujja kuwangula amazima mugamanyi ba Bugingo inna ddiina inda Allahi eddiini entuufu mu maaso ga Allah al-Islam bwe Busiraamu basajja Baisiraamu bakambwe ebitiya naye luno olutalo oba lunaagwa lutya bannaffe naye lwo lukyeyongera era nga lukyalanda ebintu bikyagenda mu maaso tetumanyi oba ani anaazikiza naye nga byo bikaaye nga tuvuddeko eyo waliwo omukyala atabukidde omukulu Frank Gashumba ajoli abalaba mwano oba gyevuvuddeko aneno Frank Gashumba yagenze n'akola statement n'agamba mbu he can authoritatively tell you mbu akalulu ka 2021 nti omuntu eyasponsoringa akalulu ka mukulu His Excellency Bobi Wine mbu yali mukulu ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ekintu ekyo kyekyasinze okutabula abantu ne bagamba ye omusajja ono abalaka ki ebigambo byayogera ani amusasula era abaana bavudde mu mbeera ne baba nga bamwogerera amafuukule bibiri mwasibye mutya bannayuganda bannange muli mutya mugamba mutya naye mu Uganda yaffe muno mulimu ebintu ebyewuunyisa nalabye omwami omwoyo gwe mulaba waggulu awo oyo omwami oba alina kizibu oba buzibu kinze simanyi omwami oyo yatugambye n'atukakasa ti mu 2021
Museveni yawa Kyagulanyi ssente. Bw'atyo bwe yakyogedde nga bwe njogedde. Amalewo opposition simanyi era ali mu kubalimbalimba. Ne neebuuza n'amala ne yeewaana. Yenze omuvandimwe nze njogedde. Bannange nsooka kubuuza kibuuzo. Abavandimwe bava mu region ki? In which side of Uganda abavandimwe gye bava? Kyekibuuzo kyange kigenda osooka. Ekyokubiri, Mwami Gashumba, bw'abanga Museveni yawa Kyagulanyi ssente nga bwe watugambye, ffe bannayuganda twafuniramuwa nga gwe wennyini otugamba omuntu omu ye yawa Kyagulanyi ssente n'amuteekako security eya buli kika. Amasasi ne gavuga, tiyagasi n'avuga, abantu ne babatomera n'amamotoka g'amagye ne bafa n'okufa. Okitegeera olw'ekigendererwa kyali ki? Kuba nze simanyi omuntu w'omugaa nti genda onzigirewo kino ate gwe n'ofuuka omulabe we n'omutulugunya to the extent nti yatuuka n'okusula ku kkubo nga talina waasula nga buli hoteeri yonna buli loogi bagigadde bagayite waba omuntu ayingirayo. Gw'olaba bigatta. Gw'olaba bigatta. Oluusi abamu tetwagala boogerako kuba mwafuuka baddiikuula. Enkyoyogera kino enkyeyogera kiri naye ebintu bye mwogera bitukosa. Bikosa bannayuganda ng'abantu kuba munnayuganda yeebuuza nti ssente nnyingi ennyo bwe zityo ze baayiwa mu kalulu zaali zaaki. Otugambye oli baamuguze. Kale tokkiriza baamuguze. Katate gwe yamuguze amagye amangi ennyo n'amasasi ne tiyagasi biba byaki? Kutulugunya bannayuganda. Ne mulowooza Mwami Gashumba kankuwa ekitiibwa. Mugenda kusiriwaza abantu paka ddi? Gwe nyini atubulira ebintu bino essaawa zino tugambye kuva mu 2021 wali obimanyi. Waliriddawo okujja obigamba bannayuganda. Kyaba ne temuwagira muntu oyo gwe muwagira twamuwadde ssente era aliwo ku lwaffe. Waliriddawa. Wamaliriza ng'otugamba mba era abakyasaasira abakyawoza pipa. Temanyi temina kiddako. Simanyi Museveni asinga ki nga yonoonye ssente z'omwoyo w'omusolo. Kiriwa kyasinga gye wakiwunzikidde ng'ogamba era kyofala Museveni akyasinga. Kwegambwe mbeerawo bakaddeyideyi kasita enjala ekuluma ng'oyiiyayo ky'oteekawo. Kasita enjala ekuluma ng'oyiiyaawo ky'oteekawo ekirala. Banaye mutufuula abantu abalinamu ku magezi bannayuganda tulabeera tutegeera. Bannayuganda si basiru for the extent kati gy'obalowoolezaako nti we are stupid to that extent. No. Kati nze simanyi muntu gw'osasudde ssente ate bw'otandika muteekako bamagye bayitirivu. Nze ayogera naliko ku campaign trail. Buli ekyaliwo nakiraba. Amasasi gampitako ku mutwe. Kati ate gwe omuntu ogw'osindisa ate bw'otandika okuba abantu amasasi. Bw'otandika okuba tiyagasi ensi yonna n'ogenda ng'ogikuba tiyagasi ate gwe wasasudde abeerewo. Who is fooling who? Mukulu Gashumba mulekerawo okusiriwaza bannayuganda. Abantu si basiru kutuuka ku ndowooza eyo mmwe gye mulowooza nti ojja kuvaayo essaawa zino jjo otusiriwaze tugoberere abula omusajja byayogedde bituufuwa ye bwe biba bituufu ffe nga bannansi ne tufuniramuwa bw'otugaa nti oli akutta ssente n'aziwa oli amalewo opposition ate ali mu kugimalawo ate gw'okuba amasasi ate gw'oleetera tiyagasi ate gw'owamba ate kati akugenda kunnyonyola mbuki. Mulekerawo okusiriwaza abantu. Wamaliriza ngoga era kyefala Museveni yasinga era bane Museveni yasinga. You silly. I'm sorry for that. Bannange mutulekerawo tusiriwaza. Tubeegayiridde. Mulekerawo okufuula bannayuganda akagoma nti ono akubaze eno oli akubaze eri ono asiriwaza busiriwaza. Bamuwa ssente era gundi kyeyayogedde kituufu. Abula bannange. Mwami gundi nsaba okujjukiza nti bannayuganda tetukyali basiru. Mwami gundi nsaba okujjukiza nti bannayuganda tugattako ne tutoolako. Ne tulaba ekigatta n'ekitagatta. Wano bwe mutwe mwatugambanga era political prisoners eyo business ya Kyagulanyi mwafuna ssente kati asula njala be mwata. Be batandise okulumiriza kino okulumiriza kiri.
ate bano batugaba batuwe sente ate nedda tebatuwa ate olijja nkera na parading abantu ate batuwe miliyoni 5 ate nze simanyi byali bitya ekitufu kyeki banange tubeere no mubuzigo bwaffe ne tusirikira ne tubatunuulira nga mweyita abakukunavu mweyita abatendeke mweyita bannabyabufuzi abagundiivu naye nga byemwogera byakyana kito enkyo oyogera ekigambo n'okyerabira luli n'oyogera ekigambo n'okyerabira enkya nodda na kirala gwengolooza bwe wajjiddemu basiru tugatta ne tutoolako bantu mmwe abantu okusirika ne babaleka tekitegeeza nti tebategeera nabuuziza ekibuuzo abavandimwe bava sayidi kyeya Uganda bava sayidi kyeya Uganda abaana baffe bababooli tumanye nti bantu mmwe temufumbirikika temuwasika kuba temuyina migongo temuyina kituufu kyemuyimirirako ate mulya mmamba abeera omu naavumaganya ekika kati oli kuba noovumaganya bane mutusiriwaza kutudda extent nti oba abantu tebakyategerera mu ddala bahamugula simanyi bamusasula amalewo opposition kati gwe wasasula tiwaki omuteekako amagye gatambule nga gakuba abantu amasasi gatambule nga gakuba abantu tiya gas ate gamulemese ne wagenda okuba olukuŋŋaano gwayagala ajjewo bali kuba tulina we baatuukanga ne baga nti awo temujja ddi kubawo nezivuga tiya gas n'avuga amasasi ne gavuga ne bakuba abantu emigo twatuuka ennakasongola nga tewali wadde omuntu omulema abantu bennyini batandika okuwa obujulizi nti basuuze batukuba okuva eggulo kati yoyo omuntu gwowagira gwowadde ssente mulowooza bannayuganda basiru tebategeera bulijjo olinda kyo bitugamba ate kino nkikujjukiza nti enkyukakyuka si ya muntu ssekinnoomu y'abannayuganda ffenna nze nnyinza okuba nga ebinyiga si byebinyiga His Excellency Kyagulanyi ng'ebyo ebirala n'ebyange birala n'ebyoli birala enkyukakyuka kamugiremese mutya kamulimba abantu kamubuzeebuze abantu ejja kubeerawo era bwe budde abantu byetwetaaga mwenna mubimanyi naawe Kashumba obimanyi era bunaku obyogerako ogeza n'owuguka nodda naye ng'ebituufu obimanyi enkyukakyuka togibalira ku muntu nze nalabako lumu His Excellency nga Saima amubuuza abantu bannayuganda nga bakwagadde nnyo bikinagaana edda munnaye tebaagala nze era nange wenviira ku mulamu ojja kulaba nga tekyaliandiko kitegeeza nti bannayuganda balina ebibaluma kati gwe jangu otusiriwaze jangu otuwunnaaze jangu okola otya tuli ku mulamwa gwa nkyukakyuka kuba ekyamazima kiri nti tugyetaaga oba etya tugyetaaga kati gwe wunnaaza abantu siriwaza abantu oyisa budde naye mwogere ng'ebintu ng'abantu abakulu nga n'enkyo jja kyogera olubugumira ne bakuwaayo 5 n'owalabuka ebisana n'ebitasaana ate nga bw'olumiriza bw'okakasa kati golooza bo bannayuganda bafuniramu wa mu byobannyonnyola gundi bamugula bamuwa sente nyingi gwoguze sente nyingi ate gwoteekako military gwoteekako poliisi gwoteekako amagye gonna ag'ebika byonna kuliko abatayogera Luganda kuliko abatayogera Luzungu kuliko abatamanyi n'eddala nabifa mu Uganda nti eno bagiyita batya nze nalaba abasirikale ekalangala besirabangako kati bwe tugamba nti oli akolera oli bamusasudde ate kati amagye g'egganga gonna oba oyiwa gaaki era sente z'eggwanga zonna oba oyonona zaaki you people temutufuula abasiru tubeegayiridde enkyukakyuka ejja kubeerawo oba etya tugyetaaga paka ku muntu asembayo byebyo tubakooye mulimba musussa bane musussa tuni omuntu omukulu nga byayogera byakyana kito nze naawe nno tukyagenda mu maaso nga tukyeyongerayo era n'amawulire ag'enjawulo omukyala avuddeyo n'agamba nti abaffe bw'oba mwasobodde okuyita palaso nga yayonoona ebintu bya Alien Skin kitegeeza nti Alien Skin oba oliawo naye ayinamu abanene nti olwo lwaki temwayita ba Jose Chameleone oba ne muyita ne famire
y'omugenzi Kalamaji. Abakulu mu gavumenti maama wa Palaso ne tata wa Palaso bo mwabayise era twabalabye mu meeting nga mugezaako okugonjoola ebintu ebiriwo kati wali Skin ne Palaso. Ensonga lwaki mwayise famire eyo lwa nsonga ali Skin naye munene, so mwagenza okulanga temusobola kukivaamu. Naye nze yeebuuza nga nze Rachel the blessed one, famire ziri endala abantu abo bazzenga batuusaako obuzibu zo muzirowooleza ki? Nga famire ya Kalamaji era omusango gwatuukawa guliwa? Omanyi mwagala nnyo okugezaako okubuzaabuza abantu naye ng'abantu babalaba. Tetwagala muvengayo mwekubire nga sayidi emu, kubanga singa ali Skin tabadde munene mwandibibuzaabuzizza ng'era bwe mwabuzaabuza omusango gwa Kalamaji. So temuliwe kusaavinga famire emu wabula ne famire endala muzisaavinge. Eno gavumenti si ya muntu omu, si ya bamayanja famire. Eno gavumenti y'abantu bonna. Tugenda mu kalulu. President Museveni tagenda kusaba mayanja family kalulu. Agenda kasaba bana Uganda bonna. So mbadde nsaba nga bwe muli mu protecting amayanja family, bwe mubeera mu protecting ne family endala ze batuusizzaako obulabe. Kubanga singa ali Skin tabadde munene temwandivuddeyo. Temwandivuddeyo. Mwavudde lwa nsonga ali Skin naye munene ate n'akaliro nga mukamaze kawulira. Naye kye neebuuza, gavumenti eriwo okusaavinga mayanja famire? Kubanga bingi ebizzenga bibeerangawo ne musirika. Essaawa zino muvaayo mulaga nti mukola nnyo. Bingi nnyo. Simanyi oba mayanja famire yennene mu Uganda nti tekwatibwako, ekyo sikimanyi. Ekyo simanyi. Muveeyo mutugambe lwatu nti munnange bamayanja famire bali part of first family. Mulabyeyo Kamiliyoni ng'akutte embooka akuba abantu ababooda. Mulabyeyo Kamiliyoni ng'ali mu misango egy'enjawulo omuli ogwa Kalamaji. Mulabyeko Wizo ng'ali mu misango egy'enjawulo. Mulabyeko Palaso ng'ali mu misango egy'enjawulo. Naye egyo gyonna temuvangayo. Mpaka Palaso we yakutte amajambiya n'ensuuluulu agenda atte munne. Mulyoke muveeyo mu reactinge. Ekintu kye mukola tekiri feya. Akalulu wano we tuba tugenda mu kalulu naye temugenda kasaba mayanja famire yokka. Abannayuganda balaba babataddeko amaaso, nze mbabuulira. Mwe muyinza okubeera mu ofiisi zammwe ne mutuula ne mukajjala ne mulinda ez'omusaala. Naye ffe tetulinda za musaala. Andi tulaba buli ekikolebwa n'abantu abaprotectingibwa. Kye muva mulaba nti abantu abamu bagamba nti mu Uganda mulimu abaana n'ebyana. Abavubuka tebandivuddengayo kumaayuuka singa si mmwe mubamaayudde. Bonna mubakutte mubasibidde mu makomera. Buli omu ayina engeri gya expressingamu obusungu bwe. Siriwo wano kusupportinga violence baana bavuma gavumenti. Naye olw'olumu nammwe muvengayo mwebuuze nti lwaki abaana bano batuvuma. Lwaki abaana bano batuvuma? Naffe mujja tusiba. Naffe mujja tukwata mututeeke mu makomera, it's fine. Naye munajjawo Rachel omulala anajja, Rachel Junior anajja. Kubanga munnanga ayogerako
mumukwata ne mumbaako we mumuteeka naye kambuuzi era wajja kubeerayo olwekyo omulala ajja so kati musaavinga abannayuganda bonna muleme kubeeramu nti bano balina okubeera kugamba abeewaggulu ennyo bano ne babeera abeewansi ennyo nedda famire eyo tugitaddeko amaaso tugiraba Mayanja famire tubalaba na buli ango yonna era kye muva mulaba nti we munaavaamu omu afa ava mu bulamu bw'ensi eno mujja labako abannayuganda nga bakuba eŋŋoma bazina sometimes abantu nga tebannavaayo kuzina nga waliwo omuntu omunene afudde mu gavumenti muvengayo mwebuuze lwaki abannayuganda bamu basanyuse kubanga ffe tukuze batugamba nti omuntu bw'afa gibamiranga na nduulu naye ate ku generation eno kikyuseemu nti omuntu afa abantu ne basanyuka nze abannayuganda bamusibanenya nze mbeera ku ground mba mpulira mba mmanyi buli kimu kyonna generation eno mwetaaga mugyegendereze muyinza okuba nga muyina buli kimu ekitusitoopinga naye temugenda kusitoopinga bonna nze mbabuulira ndi muwagizi wa President Museveni ayogera bino naye mbabuulira reality manyi nti amazima gabaluma nnyo naye gennyina okubagamba kubanga kyekituufu kyennyina okukola nze Rachel the blessed one ate mpagira President tuliko NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaayo